ne Sheebah gukomawa. It's just a friendship because njagala tukijewo leero. People said nti mwali musukane ku mukwano nga mwina n'enkwatagana ey'enjawulo. Gojje bwebuze lwaki abalabo tebatazina nabo nganzi. As official atuli ku kivulu kya Fefe Buusi alugogo bw'oba olaba embeera nti at least tanape baddewo abantu bazze abamuwagidde era kyokola babise ebisinga batugamba nti ababo abazze be babo. Ndine Crysto Panda for starters embeera ogirabye otya eya muganda waffe Fefe Buusi? Okubanga mukubi wa hip hop abantu nabo banga bazze we bali kizaamu amaanyi because y'omu ku ba hip hop artists abaddewo for a time naye ne balaga abantu nti osobola okukuba ekibali kyo nga bw'oli ne bakyagala so n'abayimbi kikola abazze ne bamubeererawo. Njawulo ki ekiri mu hip hop? I think the element of rapping, element y'okugatta ebigambo ebirhyminga oluyimba luba deeper mu hip hop. Them R&B ziba melodies liba ddoboozi ne beat ne wano bakuwa beat oba etya so creativity yo n'obwongo bwo gye buli fast kye kijjayo oluyimba. Panda emabegako wonna mbadde nkwetaaga era surprising lwaleero nkusanze ku kivulu kya Fefe ku nsonga za Spice ne Sheebah. Sheebah bwe yakola podcast yatandikira mu Spice. Gw'omu yali yakakola kolabo nani ne Spice ate omanyikiddwa muyina ky'olina omumanya ne Sheebah. Naye mu bigambo by'abantu for the public bagamba gwe buzibu nti tewasalawo kutegeera who is your friend. Spice Sheebah ayinza oba yanyiiga. No, kyenayiga ku internet buli omu alogera kyalowooza naye tebamanyi mazima. Abantu abamu balowooza boogerera for likes boogera because ebintu byabwe bitambule naye nga tamanyi mazima. Amazima matuufu there is no way Sheebah asobola okunyiiga mbu nkoze n'oli nange ndi muyimbi abalala mpata ate n'ekirala oli kyali wange nti namubuuza ne mubuuza olina obuzibu ne Spice n'aŋŋamba tebalina. Yes kati bw'aba bwatyo bwaŋŋambye nze ani ateekawo embeera kuza mugamba mwana nyinayo kitu ne Spice mwinawo embeera nga njagala kumanya nga sagala kubeera buzibu n'aŋŋamba tetulina buzibu era bw'oba okoze naye I'm happy for you. Kati gwe omuntu ali eno tomanyi kibeera eno nze njogera ne bano abantu babiri bw'oba oyogere nabo naggamba oli sirina buzibu ne Spice naye n'akuwa buli kimu ekyeera omulaba bambi olimba yalufiirako big up to Spice n'ateekamu obudde bwe n'ateekamu ssente ze kati omuntu akulaga gwe takuyinaako buzibu kati nze lwaki mbanteekawo embeera just nti abantu podcast ya Sheebah I think tebagitegeera naye yabagamba mumwogeddeko bingi ebitali bituufu kati essaawa awulira ekituufu kati ate temwagala kuwulira kikyayogera ye bw'atyo bw'ali naye nekitegeeza nti byayogera ffe tubimugamba ye yeyogerera bibye naffe ng'abantu n'endowooza zaffe so ze sina influence yonna ku biki byayogera. Wakola kolabo out of friendship oba just interest of music ng'omuyimbi ng'omwagala bwagazi oba wakola kolabo ne Spice lwamu nga muyina your friend? No. Kuva dda nayagala dokola ne Spice singa oba oli kyali wa manager Roger asobola okukugamba nali nagibasaba dda kolabo dda naye nga bw'omanyi abayimbi tosobola mukaka kukola naye nga tanaba kubeera ready so bulijjo nzija mbasaba ate ne bajja ne ku show zange Spice y'omu ku bayimbi abansupportinga from day one kuba actually show gye nasooka oteeka wano mu cricket over ey'abaana y'omu ku bayimbi abakyala abajja n'ayimba ku bwereere so we've been friends naye kati nga bw'omanyi nti internet ne industry musobola okera ku makya ng'oli kyaliwo ne bafunamu obutakkaali oba nga tumanyi bwiba tebikwata nze ŋŋamba abantu nze bw'oba olina obuzibu n'omuntu nze tebinkwatako respectfully naye mmwe mugamba waliwo embeera naye nange bwe mbabuuza buli omu ŋŋamba tebalina buzibu kati bw'obeera gwe nga gw'oteekawo embeera mbu lwakuba oli bw'oyogera naye tewali buzibu noba kati nze lwakisikola ne n'abakulu beesootinga gwe toyina buzibu ate bali bayimbi banene nze mu ndongo ku bbo ninga atandika obutandisi mu ndongo ku bbo no bro sobola kwegeraganya na Spice na Sheebah kyekyo kyegambye nti ku bbo ababiri nze nkyatandika ku levo gye baliko so sobola kuyingira mu ki kyebaki naye nze ng'omuntu
bwe mmanya nti nakola naawe olina obutakkaanya n'oli baba ngamba waliwo obutakkaanya kutuukira ne nkubuuza olina obuzibu n'ono omuntu kuba ngenda kukola naye oba njagala kukola ne mulina obuzibu saagala teekawo mbeera nti gundi yakoze ne gundi mulabe wa gundi ne bwe nzija n'oŋŋamba nti tewali buzibu lwaki basikola naye omukwano gwo ne Sheebah gukomawa? It's just a friendship because njagala tukijjewo leero. People said nti mwali musukane ku mukwano ogwa friendship nga mulina n'enkwatagana ey'enjawulo. Never. Okusukulayo mama wange never. Me and Sheebah, it has been a friendship, yeah, business, music. Just nti abantu mu industry tebamanyira abantu basiima, tebamanyira abantu bawa abantu kitiibwa. Abayimbi abasinga bw'omuyembi muntu bwamukolera ekintu abeera n'akamanyiiro kati abantu bamanyi oli bw'aba alina closeness n'omuntu baba beeyagala. Naye nze naye closeness yaffe eri nti bw'oba onneetaaze wendi but as a performance oyagala tukole tutya ku stage oyagala tukole tutya because tuli comfortable naye waliwo respect between us. Omuyimbi bw'amanya nti omuwa respect naye abeera comfortable omukwatako naawe omuntu olina okuwa respect nange newa respect. Omuyimbi bw'akimanya omuyimbi nga Sheebah gwojja weebuze lwaki abalabo tebatazina nabo nga nze because akimanyi she knows how I respect her and how I respect myself. Kati mwe abayimbi abali kyekibalema otegeera nti aba oluyimba bwe luggwa bayagala agattewo ebigambo beekwane nze bwebeera waka after work kino nkigamba n'abantu abantu bateekawo ebyo musimanya beeyagala. I've been to Sheebah's place twice. One it was for the child, the other time yatuyita ku inviting ku Idi. Nze sigenda batambisa singa yali nti waliwo embeera singa nsiiba eyo mundaba eyo neze sina kamanyiiraako nze muntu amanyi nti oba oli kyali wange oba oneetaaze wendi naye sijja kuddaawo. That's the relationship me and her have. So my relationship with Spice is also business. The sina kamanyiiro, bro. Yeah, I'm a human being, yeah. Sheebah mukazi mulungi. Buli omu yandiyagadde okumwagala. Goge mazima. Era omuyimbi ye naye otuuka n'ogamba naye this is not it. Because what oyagala kuruininga relationship yammwe. Oshegera because ebintu ebyo bw'ate bita so omugezi obuuka. No. Kati gwe buli mukazi ajja omugwira bugwizi nawe. Gwe buli mukazi gw'olaba oyagala kuyingira musajja ggwe naawe. Ate nga naawe bw'omulaba nange bwe mulaba. Tezisobola kumala gamugwiragwira nti nze nakkiriza oli kyali wange kibali bw'aba alina waneetaaze nkwagala ojja onkola kino nkikolerawo naye mba nyina kyenkola nkikansolinga nengenda because naye ku show zange ajja nanyimbira nga tanzijja kuyadde n'ekikumi. Kati omuntu gwoyo tosobola kuteekamu ebyo bya kisiru byo mbwate abo biki mbwate biki. Omuntu gwoyo ye muntu akuyirawo omubiri ku show bw'omanyi Sheebah okujja n'akuyimbira ku show ye yempene nga takujja kuyadde n'ekikumi. Ezo sente abazikuwadde nti kati weezimbe kati nga toteekamu mbwate baby. Okay. So kuva konga tompadde reaction since you have a collab with her. Ekyo ino mmanya nti wano abayimba ababiri tulina n'olulala olujja ne Sheebah. I think Katonda ampadde omukisa nti abayimbi banyanguyira nti abayimbi nabo bampa ekitiibwa nange ekibawa. Kyokola nsobola okukola ne Spice nenkola n'ono ng'era producer bw'agenda mu studio ne simu n'akola oluyimba lwa Spice n'akola n'olwa Sheebah n'akola n'olwa Cindy. Nange bwe nti ndi presenter nange ndi bonna nze ndi awo. Saagala nze kuyingira mu ntalo zaabwe bo balina ki. N'oluyimba lwange ate saagala nakwogera nti oluyimba naye omuyimbi nga Sheebah bw'akuwa oluyimba aba akuwadde mukisa aba akwagaliza ofune. Kyemmanyi ku bayimbi bonna bengoze nabo teri yali aŋŋambye mbu njagala percentage bweti bonna bampa nti kati tukuwadde genda naawe weeyiye. So nsuubira bwe kyandibadde
naye ebweru si bwe kiri, ebweru oli ne bwabakyaliwo percentage ewe. Ne wano nzikiriza nti fena tukyakula. Saagala abayimbi bateeke ku baana bato mbeera. Oba okoze oluyimba n'omwana, omuwadde omukisa gumuwereka afune. Kuba naffe abayimbi abakoze naffe batuyambye nti batuwadde tune ng'akuyamba naye weekulaakulanye. Naye bw'oteekako bw'ate nkujjako pasani omwana atandika muleke nawe akaseera akaddiza. So zineebaza buli mu byakoze nange nti alina tebataddewo eyo mbeera mbu simanya sayini nga bino tusayininga ebiri wabula baŋŋamba bugambi twagala audio mulungi twagala vidiyo nnungi barayita abalungi ne mbafuna kati omuyimbi naye oluyimba aba agenda ddukolamu bwa performinga. So abayimbize bakubiriza abaana mubayambe mubawe kolabo wabula temubateekako mbwate percentage mbwate nkujjako zino kuba omwana atandika naye ayagala kukola kati oba osazewo muwa muweere ddala. Kyakabi mwana Genius Official Kawunya mu 360.